Omuwendo gw'abantu abasazibwamu buli lunaku mu kibiina kya NRM gwongera kulinnya nga ne leero akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM dokita Tanga odoi avuddeyo nasazaamu abantu abalala. Bano abasaziddwamu abamu kivudde ku biwandiiko byabwe eby'obuyigiriza okweveera nabalala obutalekulira bifo bye baalimu okusobola okwesimbawo mu bifo eby'obufuzi eby'enjawulo. Mu lukiiko lwe lumu Tanga odoi alabudde memba wa paaliyamenti ow'ennakifuma Kafeero Ssekitoleko obutagenda mu maaso ng'akuba kampeyini ze kuba empapula ze ez'obuyigirize kizuuliddwa emirundi mingi nti zakkekwa. Balina qualifications tebasomye bulungi. Ekyeggegwa waliwo Lwatoro Zaid oyo bamusaze. Ekalangala twasazemu Lieutenant Lumaga lwakuba akyali mu magye. Mu Kampala district waliwo Workers MP twasazemu Mulumba Mathias Suna lwakuba tali memba wa Notu oba Koftu. Ono mukulu wa nakifuma Honorable Sekitoleko Kafeero oyo twasazemu lwakuba talina O level ne A level. Mukulu oyo asomye nnyo naye talina A level. Tanga odoi abadde omumalirivu ategeezezza ku bantu abavaayo nga bamutiisatiisa olw'okukola emirimu gye n'abagamba nti bino babifuwe mu ng'ombe kuba ye yajja amazeeko. Nobody can intimidate me over my work. But people have tried. You have been seeing them dancing in the TVs, trying. When you are doing the right thing, no amount of intimidation can win. And I have not been intimidated by anybody. Tanga odoi era alina abamu ababadde beemulugunyizibwako bakkiriza bagende mu maaso olw'okusangibwa nga ebibadde bibajwetekebwako byabwewussa. Muno mulimu Haji Muyanja Mbabali, Minisita Mary Kyambadde n'abalala bangi. Mrs. Kabasi Kafura Joy has been cleared. Nakaseke Honorable Saida Bumba has been cleared. Those are big fish, huh? They have been cleared. Wano Tanga odoi alabudde abantu abamu abaagala okulwana entalo zaabwe bazikomye era nga wanaanokoddeyo Leojazi Mulindwa okuba nga yandiba alwana entalo ezimu e Luweero ku Haji Nadduli. Let me emphasize Luweero. I think there are people fighting personal wars using this issue. Because the petitions which come from Luweero on Haji Nadduli, even when you clear today, another will come tomorrow. Haji Nadduli has all the papers. And I want to sound a warning to members who come from either the Secretariat or the Electoral Commission here who are part of this war to demonize the Muzei. Nga wabula akaseera mpawo we kaaga akamyufu k'ekibiina kya NRM katuuke emisango mingi egiri ku kwemulugunya okw'enjawulo omuli obuyigirize teginnakwatibwako n'obuvuyo obulala obw'enjawulo bungi. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.